Abayizi ku ssettendekero ya gavumenti enkulu Makerere University abatasobola kudda waka oluvannyuma lw'okulangirira omuggalo basobeddwa ekane mu kibira bagamba basula njala mwe basula babagoba baagala nsimbi balandiroodi baabwe basabye gavumenti ebadduukirire. Abayizi ku ssettendekero Makerere mu Kikoni abakyali mu Kampala nga bagumiza omutwe embeera y'omuggalo ebayinze. Bano bagamba nti kati tebakyalina kyakulya kuba embeera ezitoye. Abayizi abatasobola kuddayo ewaka ab'e Makerere na universities ez'enjawulo abatasobola kujja otetenkanya weebuuza oba ntunde n'akasimu k'olina n'okatunda osobola okuyiiya ky'oli osobola okuyiiya necessities of life ffe tuli baana babuwala abasinga kubanga ne transport yali alinnye nti twali ku mitwalo 2 naye by that time nezeeyongeramu ne zibeera mitwalo 5 nga n'omuzadde mu kiseera ekyo talina wagenda zijja kuzikuwa. Basangirizibwa basigadde mu Kampala oluvannyuma lw'okubanga entambula yali nzibu olw'ebisale okwewanika era tebafuna mukisa kulinnya yasibwawo. Buli kimu bakigala kuba tugenda kwogera ku Friday nga tumanyi nti oba osanga wana bagaddewo bu bizinesi bwaffe obutonotono agenda twongerayo ko ku nnaku ez'okukolaki ez'okwetetenkanya tweyiye tulabe nga tugenda ewaffe ekintu ekitaasoboka. Abayizi bano basalawo okusigala mu kibuga nga bwe beeyiya wabula kati balemereddwa. Specific things teyagalawo buli kimu yagalawo nti naggalawo amasomero biki naye kati abamu twali tukyakola nga tukola nga have places of work ng'ogenda n'oyiyawo n'oba ng'ofunye akatono naye ng'osobola okwebeesaawo. Munango aba afumbi kawunga Peter n'agamba Brian kyangu nkuweko tulye ffenna. Abamu ku bano bannaabwe be babadde bababeezaawo nga bwe bigaana ne basibirira amazzi n'okusula. Yenna alina kyayina asobola okuyamba abaana bali mu mbeera mbi nnyo. Twakola ensobi tetwaddayo mu mangu twagikola ensobi tugikkiriza naye kana akaseera si kakunenya kaseera kakuyita mukana akaseera twayita mukana akaseera abamu tebalina waka tebalina taata tebalina maama be bazadde kati mugamba otya okudde waka watali kitaawe. Mu kusoberwa kuno bagamba n'ennyumba oba hostel mwe basula bannyinizo batandise okubakanda ssente ez'okusula. Thing I can say is about where we are staying. Bambi, if anyone can talk to any of our landlords or hostel owners, at least to give us a grace period at least, because no one of us is able to pay the rent or the money they are asking for from us. Tumanyi kiddako kubanga omusajja yatugamba first nzijja kumenya nnyumba ezo. Kati right now we tuli mu kaseera kakati abaga nti simanyi nawe ngenda kudda simanyi na kye ngenda kukola ne ssente zidda awalala simanyi na kiddako. Mu nnaku n'ennyiike baagala gavumenti bwe beddukirira be yalonze nabe basseemu. Ekitundu ky'Ekikoni Makerere kye kimu ku bisulwamu abayizi ku University Makerere ab'enfuna entonotono. Byakayanja Amon, Sorot TV, Omunyo.